Kale mpaka yimba akaleta omwana na ubako mu bubi tugenda biche bisala. Jemba selector Sula mpaka yimba akaleta omwana. Na mabumba kwa njama noti ni kuonge vya thamani ama niwe fundo kuigiza kakanuma masanja noti usiwe mbali nami maitalia niko nao uwe nami haki ya Mungu na kupenda nobody can show you love usiwamini ukishawapa wanakwenda basi nilegeze nikubebe mgongoni nikamkudekeze nikutunze kama mboni wakija wapote fanye kama waoni nishaniongeze ulikofunza unyagoni oh baby asadasi nikone wabakito ulonopeni oh baby asacheza nipone uwabamido basi cheza na mimi mchungu usiwa sami mara sabini utungu sajaliwa kepena tuwe majini kwenye ufungu mpadeniwa kumbate maitini kwenye tungu kama njiwa uyo wangu nyama kote usinijela kibiriti asawe penzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti asawe nipate vya kitandani nipe paka kwenye kiti asawe ile sininge shetani nawe ikaja na uchiti asijiweka nikubebe
Aboolugave gye muli Lwandugwa Lwakatende Lwandugwa Lwakatende Bwabirya Bwawuza Sserukululengeja simanyi lunangwira bw'ompaka n'amakulu ako ng'ebbanja liwedde abengeye engalo ez'amaanyi netuntuula abasigadde ebweru nemutayigira mu nnyumba ekitundu ekisooka ababadde mu nnyumba omwana oyo atwanjulidde ensonga ya mukwano gwe n'amulaga ssenga omulenzi oyo batubulidde amannya ge mu butongole nga ye Dr. Hamza Sebunya ava mu mukono wano mu Kyaggwe ku kyalo ky'Empomaawo tumwanirizeeko neka yeddiranga emuzukulu wa Kasujja kyesimba buli agala okulwala alwale lwa nsonga abengeye be bajjanjaba omusujja embuga kituufu ye yennyini yasoma busawo kati mwana wange Reema kanya kulwala omusawo ofunye kiwedde Reema ab'ebifaananyi tumuwe kati omukisa tukubye ebimala atuule muli bamukisa nnyo abakubye ebifaananyi ku mwaka guno abasajja bali bakubanga emifaananyi mayesebagalo bajjukira bakawaasi yakubanga ekifaananyi nga ne kamera tereti zooming ng'akwata n'ekikubu kya tampeku n'akisala emabega obajjukira n'akiteekako bw'ati asika omuki omugole bano kamera ze balina bakoledde ku mulembe nga mulungi nnyo kale nsaba n'amakulu ano azze kubuuza ku basigadde bweru bokka bw'amala okubabuuzaako tugenda mu kyamisana Sebunyono ndabikira ng'enjala emukola ki emuluma ate n'obunyono bwamita Sebunya ate ngono obunya bulina ku ttama n'olaba combination egenda okukola mali ekyo kale nja kusaba Reema yanize ku bagenyi be abasigadde ebweru ate yennyini abayite nti basabe ne bannyabo njiisizza nze mukyala Sebunya bayise mujje tukole ki tulye inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanso okubalaba bassebo, sanso okubalaba abanyabo. Mukulika amakubo bassebo, tugayise bulungi mukulika amakubo banyabo. nabo bazze Mwebale kukwata budde, amiina ekyemisana kyo kiyidde era mbaaniriza tukwatire wamu. abange tukube engalo ez'amaanyi naye ng'ekyemisana tukigendako mukulu. Omusajja Omuganda bwe yagendanga okwogereza nazzukulu weewaawo yatandikanga n'ebikolwa ebisooka nga tannatuuka wa ssenga naye wabanga obubonera Abaganda bwe baakolanga omuwala bwe yabanga agenze ku luzzi omusajja yaleetanga akatambala wakiri n'akasuula kale omwana bwe yakalondanga n'addayo n'anyumiza ssenga we nonza akatambala ti wookalonza obadde bundi wekka nti nedda waliwo omwami ayisewo n'akakola ki n'akasuula ssenga yategeeranga oyo omulenzi akola ki ayina ensonga muyinza osuula akatambala bano bannyinaze ate waliwo
mu bikonde basuula tawulo naye bo kabaleete ku tawulo Wanyi. bakakase ensiiti ddala twalumbye oguki ate oluyimba no lubagirako olumanyi mukulu ne bagaye ndi buno gubadde mugugu kati bagenda kwetikkula lwanyo mbw atikkula atikkule atikule mwagala tikula amangu gano katwerage kale ekitundu ekyo bwe kiggwa tugenda mu kyamisana weewaawo mu nnyumba abaddeyo njaba bategeeza abasigadde ffenayo tutudde we tugenda okulira ekyemisana kyaffe Selector. wetwalanga mpolamba tutikkule ddala busi naye weetegeke selekta sula taasa ebiseera beetegese bba abajja dda balinze mu digido tiimu zaffe ne tujja kuba engalo wanyina zakulembera esonga odigiremu awo nabe katonda simbula mweyagale engeye digida mwena musembera musirire ndabe kirira webale nnyo selekta kati mulaga akajanja kabengeye konna kagwe bategeere nti ddala jjajja kasujja jalo ekigambo kimu bibiri bijja kumanya essebo tugende mu kyemisana watunawo abalwadde balusa abapulesa essaawa z'okumira eddagala zatuuse dda abamu bahabo twagala kubanguyiza basobole okumirayo ku ki eddagala ate abasawo bagamba tomiranga eddagala nga tonnakola ki nga tonnalya wangi abawala abengeye mwe mutulumya enjala kati wangi n'amakula mumugambayo ki ffe twagala mutikula tumize eminyumu waalaikum ssalamu warahmatullahi wabarakatu Bampita Farida Chibidige, the sister Hamza. era n'abamuwulire bategeereze ddala nti nze bwe mwalaga ennyo mu bifaananyi ne mumpandiikako nnyo Jarema, but she's my sister-in-law. Rema, you're so smart. ekyo tikikubira engalo abengeye ate engeye ku buyonjo yalaga wala You're very smart. Yeah. We're just here to appreciate. oluganda talumanyi mukama atusansa alwogera bulijjo bulijjo alumanyi kakyuseeko alage ku sukulu fees Okay, on behalf of my sisters, to just a small token to Rema. kale biwuuza Okay, just a small token to her to appreciate, to let her know that we appreciate her, we love her, and yeah, we are here for you. kale waliwo kyemulese kyonna mutandiko kimulaga ekyo bakitandise muwembejje basoose na veero bamutandise Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hakki yaabwe ebirabo bibiri ebisoose a veil and a mat kitegeeza kakaya n'omusaalo kiki ekirala ekyokusatu ne tasbiimu gimukwase kitegeeza ebijja mu maka byonna ne Qur'ani bibira ebisoose omulala amusoosa ku yirizi ono amusooseza ku Qur'ani omusaalo n'amuwa tasbiihi n'amuwa n'akaki n'akakayi kitegeeza Rema buli gyagenda yonna mirimu gye ebintu bino bisatu bitambulire mu ki
mu mmotoka. Bw'aba agenda kotera Africana okusaala bibeera mu mmotoka. Bw'aba agenda Wandege okusaala bibeera mu mmotoka. Bw'aba alinayo ekivulu bibeera mu mmotoka. Bw'aba alinayo omukolo bibeera mu ki? Mmotoka. Akati aga makanga gagaana gatya. Kale bamulamu mwebale nnyo maama muli bamulaba ki? Namwe bali bawa Qur'ani nga babagambye okusoma surati Nisaa. Kaakati nsaba abawala mufukamire nga mwenna mutunuddeko engulu babafune ekyefaananyiriza. Ate bwe tumalizaawo Hamuza kati si gwe owerekera. Bano mbale balina akajanja kasinga akakomba kkiriza. Owerekere Namakula bamuzeeyo munda tuli ekyemisa. Onoowulira. Kali mukulu naffe ababadde munda tugoberere abo abasookayo. Kasita Namakula atuuka munda ttiimu ebadde munda oginziriza. Kali mukulu. Bassebo ne bannyabo tubanjulire Selector Sula. When we combine, we should do a fine.